twazalibwa nga twabayaye twazalibwa bamaama baffe era abayaye ffe tulina okuziika bamaama baffe. Nze nkimanyi mwandabake wa maama wa Gulavite siri mupya gye muli. Mwandabake wa maama wa Gulavite Fort Potro ngira tugenza okuwerekera maama wa nabuze paka Kinoni n'ensula Kinoni ekitegeera naye bwentuze wabukedde nenvuga negenda ku Ntaana nendaba ate nga sirabayo kifaananyi na kimu era nenvuga neŋŋamba nina otuuka. Ebyo byebigambo byange baganda bange naye nga amanya gange agakola ssente nze Dwight Uganda imwe namwena gwe mumanyi ate amale origino Sendowooza Ibrahim. Kibi nnyo mubigende bulungi. Amiina. Kitalo nnyo kitalo ddala kandi waffe yabuze n'okusula n'asulayo naye Mukama mulungi ate asobodde okukyuka. Munzikirize atufune n'obubaka buno. Mutabani wa Jabu Kiyimba wano ndi waka Mukyala Kayondo abadde suno omusange wanate kumanya ninga dunia tikutayina kintu yawe kugira kumakola tugenda kobe mozitowo otya n'omozitowa sente zitya dunia notuyita kuliswe natuteka kunatwazitako obulamu tuliko byonna abasuze wano mwerina abatuuse kati bami mwebale nnyo mwebalire ddala kyonna buli omu kyasobodde okutoola nowaba otodde 1,500 bami mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba Katonda abazze ku mukolo guno ne bwe tuba tuzzeeyo nga tumaze okuwerekera Mukyala Kayondo, Mukama Katonda atutambuze bulungi. Munzikirize bakadde bange, maama nga bwe twawulidde olunaku lw'eggulo nti abadde bamumanyidde ku mbeera ya kitabaazi mwategedde nti abadde awo yasukkawo. Ate atukkaanya nti bw'ozaala abaana bwe batakukolera linnya lyo balitta bussi. Awo nno mukkirize mu kaseera kano bakavunaanyizibwa ku gw'amawulire ne baba bokka bwe tuba omwaganya wano. Katusabe abakamera musobola okuzuuminga naye kati tuveeyo ffenna tweyongera obwoyi buno. Abali ku live streaming tufune ekifo kimu, ebisigadde tugoberere. Misa etandise. Baganda bange mwegayire Mukama Katonda waffe
gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu dda era mwe mutuviira n'okulokoka gwe Omukama Paati omutuukirivu Katonda omuyiza wa buli kantu ssewanna ekyo nno naffe twegasse n'ebibinja by'abamalayika okukutenda mu ssanyu nga twatula obutamala nti Kristo Yesu entanda y'abalamazi mu sakaramento erya Ukarisitiya ategese ekijjulo nekisaka amaanyi aganatuyamba okulama g'okutuuka mulamu obutaggwaawo. Abakatoliki abeetegese kekadde okusembera okugabana ku lujjuliro. Omukama tugenda okumufulira abali oludda luno, omukulu wano agenda kufuna wano wasigala tusembere mpolampola ate ne wano tusabawo ekkubo okutuuka omwami we waayimiridde ku bannaffe abava obuuyi obwo tujje okusembera okufuna Omukama. Kyatambula nammwe. Amanya gange bampita Masiko Javira oba DJ Masiko Salongo yesewo. Banange nga wafala batugambye ngenda kuyita mu bufunze wadde ngera nja kulyayo mu ddakiika nja kuziryayo. Njogera wano ku lwa bannamawulire aba radio kubanga tulina ekyaffe wano e Masaka nti tulina omusingi ogwaffe gwe twatandika wano e Masaka ate nga ffe abamu kale waliwo bafawunda abatusookawo awo naye ate naffe fe omugigi ogwaddako awo. Master Kibudde nja kusaba ndowooza engeri buli omu gy'atagenda kwogera kijja kuba kya buvunaanyizibwa nnyo nakyo ningeko omwomu tweyanzege nga sinaba kugenda mu biwanvu nja kusaba bakama baffe abatwaniriza kubanga ligimu yaffe erina be yasangawo kati nja kusaba abo abatwaniriza kutandika ddakwedde erikweta mbabanjulire omukuumu bayimirirako bwawubira ku bantu. Nja kutandika ne Madamu Kasali Juliet. Madamu Kasali Juliet abo beba kama baffe kuyikweta betwasangayo Makula Sala ne Rona babanga babiri abo Katonda atukoze obulungi nti bakyaliwo ate balabika bulungi. DJ Mutesa Flo Master Kibudde Fred ye mukulu ono. Mr. Rwanga Junior Master Pade Chibi omukulu yali anzitidde ku radio. Amina wankuba omusipi natuuka nzigula production nga simanyi bateeka yali anzise naye Katonda atukoze obulungi okwo kanzizeeko Just Marine of Uganda. Omukulu Godi Antarius Katumba obala ziwa banaye mulaba Mchala Shiba Magezi Antarius simulaba obani omulalaawo amukulu gombo wajjo bano benjogerako
bamusookayo mu kintu mukulugonvu ndowooza naawe era mu kiti awo kulimuke abantu bawubireko abo be batusooka katulina omujiji ogwaffe ogwaddako twabyala Kayondo ono omaama omugenzi yatwagala nnyo nga wano bulokyamu obeera mwana tosobola muyitako akulengerera eri akalulu ne kalaya neera ne bwobanga tufunyimu obutakkaanya nga ne bwotanoonya Suuna bw'ovuga buvuzi nojja wano n'omuloopa n'ogamba nti maama Suuna yagenze n'agamba gundi nti bwati ne bwati n'agamba nti ekyo kiwedde era nga Suuna waddamu kukubira essimu eba eteredde Mbazinga Tone ne Suuna ate bo bakisusa nti bo bafuuka nnyo bati Baziira ndowooza oyimukeko abo omubireko ku bantu kati nnyo bakulabeko abo bakoze omukwano Oluganda bakoze kolabo etali ya bulijjo so batukoze obulungi bootalabangako banange tweyanziza mwenna abazze ne mutuziikirako olwaleero bannamawulire aba TV ez'enjawulo bannamawulire abakolera ku social media aba mwenna buli omu kitiiki natunuulidde omutimbagano nga Mukyala Kayondo agwefuze nekinzizaamu amaanyi ate nekimpa ekyokulabirako nekimpa n'essuubi nengamba oba naffe tuli bange ekiro tukikoleredde nekibaawo kuba si kyangu olwosikulolinga nga Mukyala Kayondo yajja kati ne mu baana betuzadde nirifazo abaana betuzadde Saalongo tulina okubalaga omukulu ogwo aleme kubanga erinnya Masiko lizaanawo ng'akyasobola okumirira mu bantu nga ye n'atambuza omumuli ogwo olugendo lwaffe lwali luwanvu nnyo Mukyala Kayondo lwabadde atuukidde ku lyengedde Katonda wamuyitidde nti tubaddewo mu mbeera ey'okuba mu struggle nze nayinga rediyo nga ndi Dobbi nga ndi ne muganda wange ono Mbaziira nga tuli awo wamu mu ngoye zaffe awo ffe bemulaba Suuna ono ne tumusangayo kuyikweta nze nga avudde ku top radio ne musangayo kuyikweta ne Mbaziira n'atwegattako naye bw'olaba nga Katonda atukoze bulungi bw'ati atukoledde ddala bulungi nnyo nnyo banange mwali tukubiddeko mu ngalo ne Katonda nemumukubirako mu ngalo ne Mukyala Kayondo manyi nti gyagenze musanyufu ekigambo kyenyinza ogamba muganda wange Suuna nti olwobadde osanga Mukyala Kayondo nga gamba ekigambo eki muneebalize muganda wammwe andabiridde nga kyekyo kolukulengera bannange obugalo bwa Suuna njagala kwebaza muganda wange Kabula Soke event olw'omulimu gw'otukoledde toyanzeege muzeeyi Shafiki SBL simanyi waatudde atukoze bulungi Deusi Ketu ne ttiimu yonna Saalongo mutwebalize ibirirako Deusi beebo ndowooza ttiimu waliwo mukama waffe manager Mark aliwa abaddewo awo era oyo yali mukama waffe nnyo ku Best FM wonna bwekyo bwe twatambula banange tweyanza nnyo tweyanzeege nsaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa ne baganda baffe mwenna mwenna abatulinyidde bayita kulinyira mu musaayi abatulinyidde ne Mwami Kayondo ate era nga kikulemberwa Mwami Mayanja eyo Mwami Kayondo gye yasisinkanira Proscovia Namata ne bakola obufumbo mu 1991 obufumbo bwabwe bazaaliramu abaana abalenzi n'abawala era wetwogerera mu balabye bakuze basobola okweriisa kyokka mu mwaka gwa 92 Omwami Kayondo John Chrysostom yagattibwa ne Proscovia Namata ne betwalira obufumbo obutukuvu era we yafiira nga bafumbo abatukuvu obulamu bwe
obulamu bw'omukyalo ono gwe twogerako njagala omukyala gwe bayita ndagaano